Abooluganda mu Yesu Kristo mwasuze mutya? Wiiki bannange ebagendedde etya? Weewaawo embeera buli omu eyina engeri gy'emuyisoomoozezaamu, naye tugume kubanga omulwanyi waffe mulamu. Nga bulijjo mu ssaawa nga zino buli Ssabbiiti ku makya kusaba mukwano bambi tosobwanga okuwuliriza omulimu gw'enjiri kubanga omulimu gulimu ebyokuyiga. Era nkusaba mukwano obutakoowanga kuteeka mu bbaasaayo awo awali 13th birthday oba ekirabo ekye-13. Bw'owaayo ekirabo ekyo amaanyi basobola okutambuza omulimu guno ogw'enjiri okwetooloola ensi yonna. Yo Ssabbiiti yaffe eyaleero ennaku z'omwezi nkabiri omwezi ogw'Okwakubiri 2025 omulimu gw'enjiri era guvudde mu ggwanga erya Chile. Njagala okujjukiza nti eno ye Ssabbiiti eya-12 mu kkoota yaffe ey'okuniino 2025. Kitegeeza ki? Ssabbiiti ejja ye-13 ekirabo. Bannange ekirabo gwo omutwe gwa leero gugamba omulimu ogw'ekirooto era nga gukwata ku muwala omuto Jenny. Mwana muwala omutono Jenny alombojja engeri gye yafunamu omulimu gwe yali aloota ogw'ekirooto kye. Omuwala ono omuto alombojja nga bwe yali takirootangako eky'okugenda mu ggwanga erya Chile. Yazaalibwa mu Amerika, yasomera mu Amerika, emisomo gyo gyonna yagimalira mu Amerika mu yunivasite yaffe eya Andrews. Kale agamba ng'amaliriza emisomo gye egya wasiology ku yunivasite mu ssaza lya Michigan mu ggwanga lya Amerika. Yayogerako n'omusomesa. Omusomesa ono ng'amutegeeza nga bwe yali ayagala okubeera omuminsani. Omusomesa alina omwana omu gwe yayambako okugendako mu Chile okolwa obwannakyewa. Kale bw'atyo Jenny bw'ategeezaako omusomesa ono yamutegeeza nti waliwo ekitongole ekya Adventist Volunteer Service osobola okugenda n'owayo okusabako. Era bw'atyo Jenny teyakirwisa n'ateekayo okusaba kwe ku kibanja kyabwe ekya Vivi Faith Organization. Kale n'alendirira okuweebwa omukisa ogw'okuweereza. Jenny yagamba waayita mmale bannange bamukkiriza okugenda mu ggwanga erya Chile olw'okuba yali yasalawo dda okukola obwannakyewa nga omusomesa w'olulimi oluzungu. Mu mazima yawulira nga addiddwamu. Okugenda mu Chile okukola omulimu gw'annakyewa yaweebwa omwaka gumu okugendayo era n'akimanya nti omwaka we gunaggweerako kale bw'atyo ng'addayo mu ggwanga lye erya Amerika. Bannange njagala kunnyamba omuntu anziremu mu inbox yange. Mu Uganda naffe tulina ebitongole ebyo ebya nakyewa okuweerezanga nakyewa. Bambi nziraamuko mu inbox. Jenny yagamba ng'ali mu buweereza mu Chile bannange yasagambiza. Ate mulowooza omwaka gwalwawo, omwaka gugenda okuggwako Jenny nga asomesezza Olungereza mu bibiina byonna ebyamuweebwa. Si ekyo kyokka ng'ayigiriza ne Bayibuli. Ekirala yafunayo n'emikwano ng'awezezza n'emikwano. Ng'omwaka gwe guweddeko ogwamuweebwa okukola obwannakyewa, Jenny agamba ate baamusaba okusigalawo omwaka omulala. Ye yakkiriza kubanga ekyo kyali kimu ku binyumu bye. Jenny agamba wamma omwaka ogwokubiri gugenda omuggweeramu ng'ayize n'olulimi lwabwe Oluspaani. Mu kaseera ako ate ekkanisa ya SDA mu Chile yali enoonya omuntu ayinza okubayambako nga waliwo ekifo kye baagala omuntu asobola okubeerawo. Jenny bw'abiwulira ebyo yeewaayo era n'aweebwa ekifo ekyo era n'akola nga nakyewa. Kati aweza emyaka 3 yasobola okulabirira ebiwandiiko by'ekkanisa mu kutereeza obwammemba bw'abantu. Yateekawo
n'abawanika ab'ekkanisa. Era wano yali aweereza ng'omukulu w'ekitongole kya Adventist Volunteer Service. Mujjukire okufuna omulimu gwa Nakyewa yayitira mu kitongole ekyo ekya Adventist Volunteer Service. Kati y'omu ku bakulembeze. Bya Mukama atugamba nti mu mazima amatuufu eyali ow'okumala omwaka ogumu mu Kiri ng'akolanga Nakyewa bannanga ate teyeesanga ng'afunye omwana omulenzi omuvubuka ayagala omukuba empeta. Jenny agamba bannanga ate yafuna obufumbo, omwami omu omunnansi ow'eggwanga lya Kiri yamwewangulira. Obufumbo nga bukajja, Jenny agamba nti ate waliwo omukisa omulala ogwajja. Anti yunivasite ya Kiri ya SDA yamuyita nemubuuza oba yali ayinza okwagala okusomesa ebibiina bya Bayibuli ku yunivasite yaabwe. Mulowooza yaddamu atya? Jenny alombojja essanyu lye yawulira kubanga yalabira ddala ng'ekirooto kye kituukiridde kitya. Anti mu kusoma kwe ku Andrews University yali yasoma bwesiyology. Kati yali alabira ddala ng'ebyo bye yali yasoma agenda naye kubisomesa abalala. Bannange ekirooto kye kyali kituukiridde. Agamba omulimu gwamuweebwa okusomesa Bayibuli ku yunivasite. Agamba bannange bino byonna okufuna omulimu eyaliwo okumalayo omwaka omu yagenda okwetooloola kati ng'ali mu 5 ng'akyali mu ggwanga lya Kiri. Ekisinga okumwewuunyisa kati yeesanga ng'asomesa Bayibuli ku Kiri University University. Ekyo kisinga kimunyumira yakyewuunya. N'ekirala agamba ebigambo buno eyajja okukola omulimu gwa Nakyewa kati mukozi omujjuvu era omutongole owa Kiri Adventist University. Yeebaza Mukama. Wenjogerera bino Jenny alina emyaka 28, musanyufu nnyo bya nsusso okubeeranga y'omu ku basomesa abavunaanyizibwa okusomesa Bayibuli eri abayizi abali ku yunivasite. Ekirala abayizi be abasinga tebamanyi nnyo ku Katonda, kale emirundi egisinga batandika butandisi okumuwulira nga ali mu kusomesa. Era wano akozesa omukisa okubategeeza ku bulungi bwa Katonda. Agamba obuminsani ye yabutandika dda, yakirina mu kirooto, yali tamanyi kiyinza n'okutuukirira buli wasomesa abaana alabira ddala nga omuminsani. Agamba bannange ekimwewuunyisa kati yakamala emyaka 6 mu Kiri eyali agenza okumalayo omwaka gumu. Era wano yatutegeezezza nti tewali mulala yenna yamutwala mu Kiri okuggyako Mukama, era teyejjusa wadde n'akatono. Olw'okuba teyejjusa okubeera omuminsani, ekintu kye yali ayagala, ekirooto ekyatuukirira. Jenny akusaba abasaba bambi tuweeyongayo n'omukwano. Ekirabo ekyo eky'13. Kale olw'okuba ekirabo kya kooti eno ey'okuna kigenda mu Kiri, kigenda ku pulojekiti 2. Bagenda kuggulawo ekifo ekipya ekyaba Adventist Volunteer Service Center, nga wano nno wagenda kubeerawo okutendeka abayizi okufuuka abaminsani n'ogusenge gaggadde oguyinza okutuuza abantu 250. Kigenda na kuyamba ku Kiri Adventist University mu Kirians ekisalibwa mu Kiri. Bagenda kuteekawo ebisulo ebirala ng'abayizi basobola okusula ku yunivasite, naddala abo abaviira ddala ewala, abo abasoma obusiyologi n'abo ab'ebyenjigiriza. Abayizi ab'Adventi baagala babasembeze. Kale bw'onoowaayo, bwe tunaawaayo, tewali kigenda kulema. Tutoolere ddala wala ku Ssabbiiti yaffe 13, ne leero bw'oba olinamu teekamu, kijja kubalibwa. Weebale okuteekamu ekirabo eky'omuyiika.
nkwagaliza sabbiiti ennungi